Good morning, Mukulu Senkubuga. Good morning, Jennifer. Good morning, abatulaba mwenna across the country, across the world. Tumwebale kubanti mukeredde ku Salt Media. Yes, embeera tebadde mbi mu bitundu bino, emirimu gitambula bulungi era wano wendi ndi mu bimu ku bifo wano mu Mbale City ebyakolebwa era nga amakubo agasinga agakolebwamuko naddala mu tawuni wano wakati wadde nga bagenda kwongera okuba nti bagaziya ku makubo agamu agatanaba kuba nti gakolebwa. Mukulu Senkubuge, olunaku olwajjo wabaddewo akasitaano mu disitulikiti y'e Soronko oluvannyuma ku abaliko b'MP ababiri nga balwanira ploti y'ettaka ku disitulikiti y'e Soronko. Bino byabaddewo budde badde bwa kumakya nnyo mu town council y'e Soronko wakati okulwana kuno kwadde wakati wa obukuyombagana kuno actually or not physical fight but verbal fights zabadde wakati w'omukulu yaliko MP w'e Bulambuli omukulu amanyiddwa nga Burundo Alex ne omukulu ababadde ku site ya Nandala Nathan Mafabi ngono naye yaliko MP w'e Soronko Budadiri West era nga ensonga oba entabwe yavudde kuba nti omukulu Burundo alumiriza Nandala Nathan okuba nti yamutwalako ettaka lye yali yasooka okugula. Jukira plots zino ziri wakati mu district era nga district service the land board commission zirina kuvunaanyizibwa naye ekitegerekeka nti abakulu bano bagula plot zino nga buli omu agamba nti yasooka ogigula. So nako olwajjo omukulu Burundo yaliko MP ow'e Bulambuli yavuddeyo naye n'atandika okuba nti ayiwa material mu plot yemu naye ng'ate mu plot yennyini eyo omukulu Nandala Nathan Mafabi olwedde yatandika okugizimbako hoteri ye. So omukulu Burundo yagambye nti Nandala Nathan anoonye ploti endala eno yo ye yasooka ogigula naye ate kimwewuunyisa okulabika nti ate baagitwala mu lukujjukujju. Abatuuze ababadde okumpi balumiriza chairman LC1 yokuba nti yabaguza bonna nga yasaako emikono oba n'abasayiningira bonna ng'ate amanyi nti kwaliko eyali yasooka okugula. So omukulu yataasiza ku mbeera eno era naga nti bajja kubigonja olunaku olwokutaano yabadde Guga Alex Nabende ngono echairperson LC5 ow'e Soronko kakati yagambye nti basooke balekeraawo okuyiwa material za Burundo basooke beetegereza embeera eno era bagenda kuyita n'omukulu Nandala Nathan ajje n'empapula ze alage ddi we yagulira ettaka lino era nabutya okuba nti teyategeera nti munne Burundo Alex naye yali aguze. Katulabe embeera eno nga bwe yabadde naye ebifaananyi omugenda okulaba byabadde bya ssimu era nga omuganda waffe yasobodde otukwata ebifaananyi bino ye muyiga. So it's not a professional work, temulowooza nti professionalism yababikutte. Katulabe embeera nga bwe yabadde. So avuga aliwo kubategereza mwezi n'abalanje esawa zine nakubira honorable Burundo bawo RDC namubolera DP singa namubeho nikutula ku office kweza ongeso byaba bale mali mu office ya landis ina batakwigirira agavana ali ayijuni kuza kuziteleza kubona kuti buli kityo kimuteko honorable Burundo bendi kukulomba jereva wanyala kudabula luna kuleza ni documents zose zipapula zose ziroma wowe ogula kutwa na honorable kyemanyire alingaziliwa na yaneza ni documents zoki bale bebalandi sinabeze baveho bakunyonyole so that bale kuamona izinga kumone zisonga zikumenye mu bulayi mwanya kutegereza uliko nicho kanikire bale bese kama saba bale namuyena sese bana ngabale Burundo na bakumanye bwa parliament we Burundi erango wano nge district andika kusanga bachama lero sifere kuba chairman abanyowera sendi mutwera kuba pioneer senior era nabwo kila bwa chairman lero sifere hatama kumpe kabiri ango wano sikuli yana sikulika nikirani kapa ingane ngakutia mitsingano ta ngani ngongere bakuchimishitwera obate busakiri ositsindi sisaka kuombe kandi ari bale babatia nikama pesa kase namwe barure ibintu bive hano nekulinde lwekarano loko banga chairman bisa mu rukosi sena sina bachama bisa mo simo muta wo amauta chinde kapese nawo lele material balinde nguromba ari lebi byose bive hano bapetse songazi kugira chifufu yone yongera nganyora bana barise Burundo ne pangire gusa bapese na rura yose ndi mu basaba
ekyesise manyire sentu musali wano namakuba omurangirizi era nikyalero kino giri omurangirizi namakutsawera hano namakusalikira hano nasomera hano nimba luse bakola ki alisenga mwambonerezeni inatie Buganda bambe plot awene ano niyesise nakakumba yabona nacho sana wasena senandire okiri Buganda bambe bale benge malirizi ngegule plot chamanero si wanesa kumunana yaya ali omwe umutuzi wase ali Tegerese members honorable Bulungu Mwanyala kusaba kwesi wa makusaba nende kuza kulomba esikuliano nabone ko materials zindala za double kale beba bendi kukusaba zi double zibe za double yeba kikuleta kulinde niyono uganike ni bale bevo bakukumilikizeko nga kwatelezi ene weze wongerereko nezino zili safe material yo zino mukulu Ssenkubuge embeera bwetyo bwe yabadde enkayana ezo bwetyo bwe zabadde oyo mukulu asembyeyo okuba nti ayogerera waggulu nnyo abadde ayimiridde waggulu oyo former MP w'Ebulambuli omukulu amanyiddwa nga Burundo Alex nga naye yagambye nti ettaka lirye katulabe olunaku olwokutaano mukulu Nathan Nandamafabi wanajjira naye atutangaaze ku mbeera ki oba butya bwe yafunamu ettaka lino webityo webiri mukulu Ssenkubuge kambe nga nkuddiza akazindaalo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.